Eno eddarus namba 7 ey'omusomo gwaffe oguyitibwa okusiibanga Nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yakusomesa. Tuli mu kitabo kya Manhaj as-Salikin, emmeeza ya fiqhi gye tuliko. Osabibwa okuteekayo ebirowoozo osobole okufuna okuyiga okw'enjawulo. Saba Allah abakuume. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuli ku matin ga Imam Sa'di rahimahullah. Wa yajibu siyamu Ramadan ala kulli muslimin, oyo muslimu tumulabye, balighin akuze naye tumulabye, aqilin oyo naye tukoze eki tumulabye. Tugenze kakwakulizo akokuna agandi qadir ala sawmi, nga ino obusobozi obukola butya, obusobozi obusiiba. Hadha yukhriju al-ajiz, ako akakwakulizo kafulumyamu al-ajiz, atalina busobozi bukola ki, atalina busobozi busiiba. Nga nekitunulirwa wano ebika by'obusobozi byanjawulo. Waliwo abulwa obusobozi olw'okulwala, waliwo abulwa obusobozi olw'emyaka, olw'obukadde, naye sanga nga takyalina ki, takyalina busobozi busiiba. Nekitegeeza nti al-qudura, ensonga y'obusobozi wano, yukhriju al-ajiz, efulumyamu atalina busobozi busiiba mu mbeera ez'emmeka ebbiri, either kulwala oba olw'okukaddiwa, naye sanga nga takyalimu abo basobola kuwangaala nga talidde. Wala ajizu huna kismani, ajizu wano eyogerwako wano mu kiseera kino erimu emiteeko ebiri. Ajizun tari'un, ajizu tari'u, ye ajiz ejja ku muntu, okulemererwa okujja ku muntu nga kwa kaseera, nga kwa kaseera. Ajizu tari'u, yoganda ajizun tari'un, okulemererwa okwa kaseera. Wa ajizun daimun, n'okulemererwa okw'olubeerera. Okwo okw'olubeerera kusobola okubanga kwa bulwadde, ate kusobola okubanga kwa bukadde, kubanga ekikolo kw'oyo abeera alemereddwa olw'obukadde nti aba takyaddamu ate kudda mabega abeere nga asobodde okusiiba. Kyekikolo ku ye, kyekikolo ku ye, obutafaanaganako okulemererwa okwaki, okw'obulwadde. Al-ajizu ttari, okulemererwa kuno okw'ekiseera, bwe bulwadde obukwata omuntu naye nga asuubirwa nti essaawa yonna bi idhini mawla jalla wa ala, owekitiibwa Allah ajja muwa shifa. N'abeera nga mulwadde, ayinza n'okutwala emyezi nga giijo, naye nga abasawo tebalamulanga ku bulwadde bwe nti bulwadde obutagenda kukola ki, obutagenda kuwona. Kakati oyo Allah waba muwadde shifa, aba ajja kubeera nga asiiba ennaku ze yalya mu Ramadan, ne bwe guba mwezi ne bwe giba myezi, ne bwe ziba nnaku. Yalwalamu ennaku 10
oba n'alwala Ramadani yonna oba n'alwalira omwaka gumu n'ekitundu ekitegeeza nti Ramadani 2 naam zimuyiseeko nga mulwadde naye ng'obwo bulwadde abasawo tebabulamuddeeko nti bufuuse bulwadde obw'olukonvuba mu Luwarabu obuyitibwa almaradu almuzmin obulwadde obw'olukonvuba. Kaakati oyo Allah subhanahu wa ta'ala nanyini bulwadde obuwona gwe yayogerako naga nti faman kana minkum marida awo nagattawo omulala gwe tugenda okulamuka kwa kkulizo akake aka iqama nagati au ala safarin oyo tujja mulaba mu kifo kye naye bombiri lyabo omutambuze nono omulwadde obulwadde obukola butya obuwona yayogerwako mu aya eno Allah gan fa'iddatun min ayamin ukhar oyo alina idda alina ekiseera ekirala mwalina ebbeetu okubeera nga aliriramu. Amasala gajja nnyo mu Ramadan abaffe omuntu akkirizibwa okusiiba sittati ng'akyabanjibwa naam faman kana minkum marida eno aya mulimu obujulizi bw'ekigambo kyabagamba nti naam asiiba sittati nga tannakola ki nga tannaliwa era kyekigambo kyentebenkera nakyo ku nsonga eno. Singa omugamba nti ateekeddwa okusooka kuli walyoka asibe ki sittati oba omuggyeko obugazi obwo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamuwa okuba nti alina ebbeetu ly'okusiiba ng'ali wa Ramadan okuviira ddala ddi okuviira ddala ku ntandikwa ya Shawwal Eid ng'ewedde okutuuka ku nkomerero ya Shaaban songa ekyo kiseera kyonna kigwa mu Allah kyagamba fa'iddatun min ayamin ukhar kiseera kyonna kiseera kye waddembe okubeera nga alilamu. Waliwo olunaku lwatakkirizwa kusiiba ng'ate okuliwa kwa tteeka waliyo olunaku lwonna ng'omutakkiriza kulusiiba ne bw'abanga aliwa lunaku ki olunaku lwa Eid olunaku olwa Eid luli haramu okulusiiba olwa hadithi ya Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu. Ensonga ey'okubiri egwawo kwe kubeera nti nno omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam bwe yagamba nti man saama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami ad-dahr rawahu Muslim an Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Abu Ayyub al-Ansari yali mbakojja bannabi sallallahu alayhi wasallam mubabanu an-Najjar min ahli al-Madina kakati Abu Ayyub al-Ansari nabbi bwe yatuuka e Madina ge maka ge yasooka okuyingiramu yasooka okustaginga nga tannateekateeka kisulo kye wagenda kola ki wagenda kuwangaalira. Nabbi yagamba nti omuntu yenna asiba omwezi gwa Ramadan n'agattako ennaku mukaaga ezaki eza Shawwal abanga asiibye omwaka omulamba abanga asiibye omwaka omulamba. Kakati bagamba nti on tannasiiba ki tannasiiba Ramadan baga nti oyo tannasiiba Ramadan naye ng'ekituufu omuntu oyo aba amaze okusiiba Ramadan wadde ng'akyalina ennaku z'abanjibwa mu Ramadan amaze okusiiba ekiyitibwa Ramadan wadde ng'akyalina ebbanja ly'abanjibwa mu ki mu Ramadan. N'omu ku bujulizi kwekyo kwe kubeera nti singa
omusajja ono abeera nga ali mukuliwa neegatta emisana, omusajja oyo alina kafaara yajima? Alina kafaara yajima? Talina kafaara yajima. So nga abadde ali mukuliwa Ramadan, kitegeeza nti wano kyali mu kusiiba, ali mukuliwa Ramadan, naye gwo omwezi gwa Ramadan mulala. Kakati man saama Ramadana, omukyala singa aba asiibye nabeera nga alina ennaku 3 zagenze mu haidhi, omukyala singa amubuuza wasiiba Ramadan, agamba nedda saasiiba. Wangi agamba saasiiba, agamba nasiiba, naye nga amazima ennaku 3 tiyazisiiba. Omuntu wabanga asiibye Ramadan nalyamu ennaku 2 olw'obulwadde, ne bamubuuza nti wasiiba Ramadan, agamba saasiiba Ramadan. Oba n'abanga alina olunaku lwabanjibwamu olwa safaari, agamba saasiiba Ramadan, agamba nasiiba Ramadan. Kati agamba makulu gennyini nnyini Nabbi sallallahu alayhi wasallam okubeera nga tutwala ekigambo mafumu yakyo eri nti omuntu aba tasiibye Ramadan okutuusa nga talina olunaku lwonna lubanjibwa, ekyo kiri khilaafu olufu y'abantu mu kutegeera ekigambo Ramadan, nti okubeera nga alina kyabanjibwamu Ramadan tekimujja okuba nti yasiibye eki? Yasiibye Ramadan. Nekitegeeza nti nno omuntu asiibira ddala bulungi nnyo sittati nga tannaliwa, asiiba sittati nga tannaliwa. Era nikibeera nti ekigambo kya Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man saama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana ka siyami ad-dahr, ogamba nti saama Ramadana hadha kharaja makhraja al-ghalib. Ekiri ghalib ku bantu kwe kubeera nti nno basiibye Ramadan, basiibye Ramadan. والقاعدة من خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم. هي قاعدة يا جمهور، من خرج مخرج الغالب ليس له مفهوم. قاعدة يتجيزاش، قاعدة ايو يتجيزاش. Ekintu bwe kifuluma nga kifulumidde kumbe, enjogera Nabbi bwe efuluma nga efulumidde kumbeera eri common ku nsonga. Naam, ekyo ekintu ekifulumidde mu kigambo kya Nabbi sallallahu alayhi wasallam nga kijjidde kumbeera eri common tefuuka qaid gye tuzimbirako nnamula. Ekyokulabirako tugende ku aya, wala tukurihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassuna. Naam, temukakanga abaana abazaana abawala, fatayati wantu boogera ku bazaana ba slave girls. Naam, Allah yagaana abasajja okaka abaana abawala, naam, bagende bende babakolere sente, bagende bende babakolere ki? Babakolere sente. Wala tukrihu fatayatikum ala albigha, uli Allah yagaana in aradna tahassuna, singa baba baagala okwekuuma. Naam, singa baba baagala ki? Okwekuuma. Kitegeeza ekintu ekyo nti singa omulabanga ali awo yeemansa, musindika agende ayende akolere sente. Naam, aljawabu la. Idhan hadha alqaid kharaja makhraja alghalib, nti ekikolo kuba walaabo kubeera nansa zaabwe naddala omulembe oguli mu kwogerwako, si bwe kiri? Kubeera ku kikolo kyansa, ne kubanga gwe oli mupangulukufu, genda gwe leka kwegira, genda agenda akole ki? Ate omu n'ekyo nga ye kyayagala, ayagala tahassun, ayagala kubeera n'ensaaze. Kitegereka nekiriga eno qaid kharaja makhraja alghalib, yani in aradna tahassuna, ekikolo kuba walaabo kubeera nga baagala tahassun. So tategeeza nti agoola banga ye tayagala tahassun, uyo musindika agenda akole ki? Mungoberera? Aywa. Ekyokulabirako ekyokubiri, omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam
owekitiibwa Allah yagamba mu aya nti warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Bwe yali atugaana abaana abawala abajja na nnyina okwasa omukyala najja nga alina omwana mu makaago. Naam, ayiwa. Kakati omuwala yenna eyazaalibwa mukyalawo mu musajja gwe yalina igwe nga tonnamuwasa. Naam, mungoberera? Ayiwa. Omuwala oyo aya eno emwogerako ng'etulaga almuharramat min al-aish, almuharramat fi nikah. Abantu betakkiriza kubeera nga tukola tutya nga tuwasa. Mwawe yayogera nayogera ku mwana omuwala oyo. Warabaibukum allati ne Rabiba. Rabiba ye muwala nga mukyalawo yamuzaala musajja gwe yalina gwe nga tonnamuwasa. Ayitibwa Rabiba bw'aba muwala, n'ayitibwa Rabibu bw'abeera muki? Bw'abeera mulenzi. Naam. Kakati warabaibukum allati fi hujurikum, Allah atugaana abaana abazaalibwa abakyala abo abali mu kifaananyi ekyo, nenaga nti fi hujurikum, abali mu mayumba gammwe. Abali muki? Abali mu mayumba gammwe. Wasual, kibuuzo ne kijja nti nantume nga tonnamuwasa, yafumbirwa goroba ezirobwe. Naam, nazaalayo omuwala namulekayo ewa kitaawe. Mungoberera? Najja mu makaago eggayaaza nimukola obufumbo. Omwana abeera wa kitaawe, ali eyo asoma, ali eyo akola ati, aliya tayib. Singa maama ono afa, singa maama ono akola atya? Afa. Okkirizibwa okuwasa omwana oyo gwe yazaalibwa goroba? Mungoberera? Tawangaliddeko mu makaago. Ate Allah agambye nti warabaibukum allati fi hujurikum, n'abawala abo abali mu maki? Aha. Okkirizibwa okuwasa omuwala oyo? Aljawab, jumhuru egamba nti la. Ebbanga omukyala lyabeeranga omuwooye buli mwana yenna gwe yazaalako, naam, omwana oyo aba afuuse maharamu kuggwe, tokkiza kumuwasa. Oba ofuuse kitaawe, tokkiza kola ki? Kumuwasa. Kyekigambo kya jumhuru. Tayib, ontawangaalidde mu nnyumba, ate Allah agambye allati fi hujurikum, abali muki? Abali mu mayumba gammwe. Ansa eri ki? Jumhuru egamba nti hadha alqaidu kharaja makharaja alghalib falaysa lahu mafhum. Ekyo ekigambo kijjira ku ghalibu nti ekiri common, nti abaana abawala bano kyebayita ghalibu kyekintu ekiri common. Embeera eri common ku kintu kino eri nti abo abaana babeera ne bamaama baabwe. Naam, nolwekyo Allah n'akiteeka alinga nga akusonga mukubeera nti ali mu nnyumba yo mufiiringe nti mwanawo, mufiiringe nti muki? Mwanawo. Naye ng'ennamula yakugirawo barabiba bonna ntokkirizwa okubeera ng'owasa Rabiba omwana wa mukyala. Omukyala kasa omuwasaka omwana bafuuse ki? Haram. Ye jumhur, majority y'aba ulama bwetu bwekola etya? Bwekiraba. Kati kino kyenjagadde wano nti kharaja makharaja leesh alghalib kitegereke bulungi. Amma masala go bwe tatugogeddeko gonga go ago genyini getwakyameko katono lwa kiri kye twagala wali. Ekigambo ekyokubiri ekitali kya jumhur kigamba nedda kituufu idha kharaja makharaja alghalib laysa lahu mafhum. Nga buno bakyegattako mu aya eri gye twalabya surati Nur, wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna madha tahassuna. Naam. Naye ku masala gano gennyini kyo kyetwagaddewo ndoza kyo mazo kifuna nti qaida egamba nti ekintu bwe kifuluma makharaja alghalib laysa lahu mafhum. Kati khilaafu evaawa wano, khilaafu ku nsonga eno evaawa. Waliwo baulama abalaba nti nedda kugana masala eno qaida eri mu'tabar, si nti kharaja makharaj madha
al-ghalib wabula qaid eri mu'tabar qaidi etunuulirwa amakulu Allah yakigenderera nti omwana ali haram yoyo yakola ki yoyo eyabeera ne maama we mu makaago ne baleeta adilla zebesembesa okulaga nti ku mulundi guno ku nsonga eno qaidi eri mu'tabar juzo baleeta ye hadith emmanyifu eya Salama Habiba yagamba mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agati ya Rasulullah mbadde njagala okubeera ngo wasa muganda wange mbadde njagala okubeera ngo wasani muganda wange amakuru muganda wa Habiba Habiba mchala wa Nabii sallallahu alaihi wasallam ayagala Nabii sallallahu alaihi wasallam awasani sister we Nabii namugamba innaha la tahillu li la yasoka mugamba kono wenjagala Nabii sallallahu alaihi wasallam namugamba awa tuhibbina dhalik okakaso kyagala Nabii yewunya okakaso kyagala awa tuhibbina dhalik namugamba naam nkyagala ya Rasulullah nagamba nti okubeera nga sister wange kitibwa lafudho kyajijjukiranga bwefaanana yetunonyezekaawo mu sahihain namugamba nti okubeera nga mukyala sister wange ndi naye mu bufumbe wa Nabbi ekyo kitibwa kyabafunye nkimwagaliza kitegereka Nabbi namugamba nti innaha la tahillu li takola ki tangwanidde kubeera nga nkola ki nga muwasa anaina answer right lwaki takkiriza kubeera nga amuwasa anaina answer mukyala we Habiba erinnya lyani ye Ramla bint Abi Sufyan naam Ramla bint Abi Sufyan Habiba kakati Nabbi amugamba nti sister wo takola ki sikkirizwa kubeera nga muwasa nange mbuuza musubira lwaki Nabbi yagamba takkiriza kubeera nga amuwasa kye kimugana okumuwasa naam Allah yagaana okugatta baina ukhtayn illa ma qad salaf wa an tajma'u baina al-ukhtayn illa ma qad salaf kubanga tokkiza gatta basissa babiri mbufumbo butya ne Habiba bwafa akiza kola ki kyava mugamba nti fa inna natahaddath naye ate ffe bulijjo nga tukinyumya nti nno oyagala okuwasa hadith kanjisomendo matini gayo siwe kiri tayyiba Habiba bint Abi Sufyan qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ulnakulu mumbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yayingira wendi faqultu nimugamba hal laka fi ukhti bint Abi Sufyan lwaki wange gombaka wa Allah towasa sister wange mwana wa Abu Sufyan Nabbi namugati af'alu madha nkoleki ogambi otya na kiche mbankola namugamba nti qultu tankihuha nimugamba nti omuwowe omuwase Nabbi naga awatuhibbina dhalik okakaso kyagala qultu Habiba namugamba lastu laka bimukhliyatin wa ahabbu man sharikani fil khairi ukhti kyava mugamba nti wange gombaka wa Allah mu bufumbe wo siri yonzika mu bufumbe wo siri yoki ndiyo n'abakyala abalala kati wemanga abalamba gumira wa ahabbu man sharikani fika ukhti kati gwemba nsinga okwagala ate okubeera naye sister wange kitegereka aywa gwenno hadithi ngotubuziza fil khairi ukhti naam qala Nabbi namugamba fa innaha la tahillu li sikiriza kubeera nga muwasa ensonga twagitegedde dda qultu kyava mugamba fa inni ukhbirtu annaka takhtubu darratan bint Abi Salama namugamba nti nga nawulinya nafunya amawulire hadith eno nadde nno njagala lafudhi ya sahihain nika sayino eno nebyeta byonna biidhnillah nga nafunya amawulire
nti oyagala okuwasa Darra, naam, wayogereza Darra muwala wani, muwala wa Abu Salama. Qala bintu Ummi Salama, otegeeza muwala wa Ummu Salama? Qultu naam, mugamba naam, gatambula eyo nti nno oyagala kola ki, wayogereza Darra muwala wa Abu Salama, muwala wa Ummu Salama. Nabbi namugamba, ono wali shahid gye tuyitaaga mu hadith, nabbi namugamba nti law annaha lam takun rabibati fi hijiri, mulabye wali obujulizi bw'ekigambo ekyokubiri, ne bwe kyali badde ne bwe kitaali badde kuba nti nno naam rabiba wange ali nange fi hijiri. Kati kigambo ekyo kigamba nti mulaba nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyagamba rabiba kyokka, yakomyawo qaidi enyininyini erimu aya, qaidi enyininyini erimu aya gikola ki, yagikomyawo nekitegeeza nti eno qaidi eri mu'tabar. Allah okuyetamu aya nedda minagireeta wano hijiri, n'atagamba singa ne bwe kitaali badde kubeera nti rabiba wange, kubanga mukyala we ye Ummu Salama ate ono muwala we, naam. Namugamba nti law annaha lam takun rabibat fi hijiri ma hallat li, era yali sigadde sikkiriza okubeera nga muwasa ne bw'ataali badde rabiba. Amakulu ekya rabiba kyo kakimala, naam. Ne bw'ataali badde rabiba ma hallat li, era nali badde nsigala sikkiriza okubeera nga nkola ki, innaha ibnatu akhi min ar-radaa, kubanga era yali sigadde muwala wa muganda wange min ar-radaa. Muganda we yani, muganda wa Nabi sallallahu alaihi wasallam min ar-radaa yani Abu Salama, naam. Kyavaga nti ardaatini wa abaha, ani abuha Abu Salama, Thuwaiba. Amakulu Thuwaiba yanyonsa nze, nayonsa nani, nayonsa na Abu Salama. Kati muwala wa Abu Salama abeera muwala wange, nga tukimanyi nti ar-radaa tuharrim ma tuharrim madha ma yuharrimu madha an-nasab. Kakati omwana wa muganda wo min ar-radaa abeera haramu kugwe, tokkiza kola ki, tokkiza kubeera nga omuwasa, ngera bw'otakkiza kubeera nga owasa omwana wa muganda wo mu nasab. Kitegereka? Kakati wano wewali obujulizi jumhuru bwe yakozesa, yagamba nti nno kigambo ekyokubiri, ekigambo ekyokusosi si jumhuru, ekigambo ekyokubiri kye bakozesa kigambo ki, kwe kubeera nti qaidi eno eri mu'tabar, nga bagamba nti singa omuwala abeera nga teyakulira mu makaago, tayingira mu abo abali haramu ku musajja kubeera nga akola ki, abawasa. Omwana gwe togera ko mutegedde, aba yajja nani, omukyala azaalibwa, omwana azaalibwa omukyala gwe wawasa oluvannyuma lwani, oluvannyuma lw'okubeera nti nno yali yafumbirwako omusajja omulala n'azaalayo omwana oyo. Wal ahwat, ekigambo ekiri safe kye kigambo kyaki, kya jumhuru. Kigambo ekiri safe kye kigambo kya jumhurul ulama, okubeera nti nno tutambula n'embeera y'okubeera nti nno omwana yenna azaaliddwa omukyala, nga omukyala oyo wamuwasaako, ne bwembeera wamuwasaako n'atalakibwa, abaana bonna ab'omukyala oyo bamaze okufuuka ki, haramu ku ki, haramu ku ggwe. Ne bw'abeera yafa, obanga wamutalaka, obanga yakweyambulula, kasobera nga wamuwasaako, naam, si kumuwasaako buwasa, wabula ate atakoleddwa nika batomuwasiza jjuma, siwe kiri. Aywa, kakati nagattako nakyo ekirala, ad-dukhul, alina kubeera nga omusajja yeegasseeko naki, ne nnyina w'omuwala oyo. Kase okwegatta kubaawo, omwana yenna oba yamuzaala mu Kenya n'amulekeyo, otegeera yali maama we yali afumba ewange, wadde tebamunyanjulira, wokitegeerera awo olina okubeera nga okola ki, nga okoma. Lwaki tugambye nti nikaahi yokka temala? Lwaki tugambye nti nikaahi yokka temala? Kubanga Allah yalaga nti wateekeddwa okubawo dukhul, warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Olina okubeera nga omukyalo weegasseeko nakyo. Kitegeeza nti singa omugoowa nimufunamu ensasa gaawo nga tonamutuusa waka, naam, kati ate osobola ogendezera obwe nonona muwala wani,
muwala we kitegerekese abeera halali ko gwe obutafaanaganako nga mathala kitaawo singa awuwa ku mukyala bimujarradi kumuwowa naam omukyala oyo abafuusa haramu ku gwe singa owoowa omuwala nazaalawo aba afuusa haramu ku gwe ne bwe bifiiraawo ne bwe bifiiraawo kasanike ebeera nga maze okukola etya okuluma wahakadha singa mutabani wo awoowa omuwala naam ne bwe bifiiraawo naam omuwala yaba amaze okufuuka haramu kuki ku gwe wahakadha naye ku kino Allah yatuteerawo kaidi eri allati dakhaltum bihinna kitegerekese aywa katuddeyo wali ku ajiz nga tulanda nnyo muba mukyamanyi gye twavudde amazima ka chance kaba kafunise akokwogera ku nsonga eyo Allah gwayagaliza obulungi adde emabega era nasigala nga akoze eki aywa kakati twalabye obulwadde buno obujja ku muntu nabeera nga akola ki omuntu fa'iddatu min ayamin ukhra ayina akaseera akalala konna akali wakati wa Ramadan ng'ojjeko ennaku zaidi ne ayamu tashriq naam ennaku zonna eziri awo zonna zigwa mu iddatu ukhra mu nnaku enki mu nnaku endala kati ogwe muteeko ogusooka ogwo omuteeko ogusooka gulimu embeera mmeka gulimu embeera 3 omusajja alwadde obulwadde naye nga obulwadde obwo si bwaki si bwalubeerera gulimu embeera mmeka 3 embeera esooka kwe kubeera nga obulwadde obwo bw'amaanyi nga mazima n'amala abeera nga tasiibulukuse ng'ayinza okuzikirira kyokulabirako musajja ali ku mbeera mbi baagadde okukola ki okumuteekako drip asobole okufuna ku mazzi muki mubiri nagamba nedda nasiibye munango gwawo nasiibye oyo okusiiba kuye kuli haramu era aba akakatibwako wujuban okubeera nga akola ki bw'atasiibulukuka abeera athim kitegereka wa sual ekibuuzo singa alemerako wadde mu mbeera etadde obulamu bwe ku risk ey'amaanyi sekaali kirime ensonga eno ogiwulira embeera etadde obulamu bwe ku risk eyaki ey'amaanyi ennyo naye enjuba neegwa bamwegerera aganya alumye ejjiika buli baligezako abisamba busambi agera bwati nasiibye enjuba neekola ki tugambye ekyakoze athim naam afunye ezambi abadde akakatibwako okola ki okusiibulukuka ma hukuma hadha alyawm olunaku olwo lubalwa lutya olunaku teruliiko mpawa nti lutuufu kitegereka teruliiko mpawa nti luki lutuufu almuhimu talidde ye teruliiko mpawa nti nno lutuufu yani lunaku lutuufu olutali obutuufu obutaliiko mpawa kitegerekese owekitibwa Allah gati wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima awavudde ezambi lyezambi weeriri temwettanga kubanga Allah gye muli musaasizi wala tulqu biaidikum ila attahaluka temwesuulanga mu kuzikirira kati gwe muteeko ogusooka naam okubeera nga bw'aba tasibulukuse ayinza okwezikiriza okusiba kuye kuli haram akatibwako okubeera nga akola ki naye tekitegeeza nti waba asiibye okusiba kufu olunaku luba luki luba lutuufu eyo embeera esooka naam anaaba nezambi kati embeera eyokubiri kwe kubeera nti nno obulwadde bumuluma bukola ki bumuluma era nga asanga mashaqqa asanga obukalubirivu obw'amaanyi singa abeera asiibye n'atalya era nga ekisobola okusababa imma ziyadatu almarad obulwadde okweyongera au taakhur ashifa oba okukyeribwa okukola ki okuwona kakati oyo
naam afaanaganako bwatyo yustahabbu lahu alfitr kiri sunna kuye ayina olukusa okubeera nga akola ki ayina olukusa okubeera nga akola ki ng'alya takakatibwaho okubeera nga akola ki takatibwaho okubeera nga asiiba mungoberedde gwe muteeko ogwokumeka ogwokubiri omuteeko ogwokusatu kwe kubeera nga munnaffe ono obulwadde obumuluma amazima tebumukosa obulwadde obumuluma tebukola ki tebukosa kusiiba kwe kituufu ayinamu okutawaana tawanyizibwa omutwe gunnumirira mumulabye oyo omutwe gunnumirira enjoka zinsaliikiriza sera tubagamba bulya zinsalaasala nyinamu ngeri yakamunguluze n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo oyo naye mulwadde oyo naye muki naye oyo tasiibulukuka eri jumuhuru nga kyekigambo ekituufu oyo bwatyo takola ki akakatibwako okusiiba nekitegeeza ti ba mirundi ebiri abakkirizibwa okukola ki ali ku mbeera eri esoose n'embeera ey'okumeka ey'okubiri abo bakkirizibwa okusiibulukuka asooka kyatteeka okusiibulukuka owookubiri kiri sunna okubeera nga akola ki asiibulukuka mungoberedde eyo ye al ajizu al maadha al ajizu at-tari miteeko gyayo girisa Ababakar girisa gye miteeko gyayo emeka ebiri al ajizu at-tari n'emiteeko esatu egyo gyetukoze eki gyetulabye tayib singa omuntu ono obulwadde bugenda mu maaso naye naam whether ku muteeko guli ogusooka oba omuteeko guno ogwokumeka ogwokubiri naye obulwadde nebugenderera ogenda okakkana nga tasobodde kufunawo kadde kasiiba kaliwa okufane kumutuukako imma okubeera nga afiiridde munda mu Ramadan nga teyasiibye amaze ennaku 4 tasiibye amaze ennaku 10 tasiibye amaze ennaku 20 tasiibye olw'obulwadde mungoberera oba okuba nga Ramadan ekoze eki eweddeko naye n'abeera nga tafunyeeyo chance tafunyeeyo kadde kali free nti kati obulamu buteredde bulungi akole ki abeere nga aliwa omuntu oyo tetumuliisiza omuntu oyo tetumusiibira tali mbali nabbi sallallahu agamba timman mata wa alayhi sawm sama anhu waliyuhu tali mwabo hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha tali mwabo nabbi bayogerako nti oyenna afa ng'abadde abanjibwa okusiiba abantu be bamusiibire oyo tali mwabo ani ali mwabo ani nabbi sallallahu alayhi wasallam ayogera ku muntu afunye akadde afunye akaki akadde akaliwa n'atakola ki n'ataliwa afunye akadde akaliwa n'atakola ki oyo yasiibirwa ennaku ezimubanjibwa ne bw'abeera nga afulumye mu Ramadan n'abanga ng'akyali mugonvu akyasaka maanyi asobole okubeera ng'atandika okusiiba ate okugenda okakalwadde ne bweyongera kakana n'akola ki naafa oyo tabanjibwa kusiiba nabbi agani man mata oyo natukibwako ki okufa wa alayhi sawm ng'abanjibwa okusiiba oyo tabanjibwa ki tabanjibwa kusiiba kubanga tafunye chance esiiba tafunye kadde kakola katya okusiiba kubadde kuyimiriziddwa kuye olwa illa gyakola ki naye singa aba afunye ka chance akasiiba ba awuliyabe bamusiibira singa abeera atakakozeseza kubeera nga akola ki awonye bulungi nafunawo mwezi mulamba abadde awo yeyagala nja kusiiba nje wonna inshallah we nasiibira akadde nkalina alhamdulillah Allah yakampa kagazi kasabeera nga tasiibye oyo ba awliya bakola ki ba awliya be bamusiibira awo nyine inshallah utujja okubeera nga tutandikira wafaqa Allahu aljami' lima yuhibbuhu wa yarda alhamdulillahi rabbil alamin.